Achaddondo y'obuvanjuba Robert Kyagulanyi Ssentamu yawandikira akakiiko k'ebyokulonda ng'akanjulira etteekateeka ze ez'okwebuuza ku bantu kaweefube galiko okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga era akakiiko ne kamukkiriza agende mu maaso n'okwebuuza ku bantu wabula ne kamukuutira akwatagane bulungi ne poliisi ku ngeri enkuŋŋaana ze gye zirina okutambuzibwamu wabula kasookedde ng'atongoza tteekateeka ze takubangawo wadde olukuŋŋaana n'olumu era yonna gy'agenze poliisi ezo zirinnyamu eggere. Olukuŋŋaana olwakasembyeyo lwabadde luteekeddwa olunaku lwaggulo ku wooteeri eyabbulwamu omutukuvu Papa Paulo w'omukaaga wano mu Kampala wabula bwagenze okukya nga poliisi yazinzeeko dda ekifo kino era abadde balina okulwetabamu ne batwala nga ne Nabugisi mufungize. Eyaliko sseekulu ekitongole ekirondoola ebyokulonda mu ggwanga ki Citizens Coalition for Electoral Democracy in Uganda era nga Ssenkulu wa Foundation for Human Rights Initiative ekibiina ekitakabanira eddembe ly'obuntu Dr. Livingstone Sewanyana agamba nti poliisi egufudde muze okwekiika mu nteekateeka z'avuganya gavumenti buli wabeerawo eyeesowoddeyo okwesimba ku Pulezidenti Museveni. Newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kawadde olukusa abaagala okwesimbawo naddala Bobi Wine okubeera nti yeebuuza ku bantu ng'ate kiri mu mateeka, tulaba nti akyagaaniddwa. Enteekateeka ze zirinnyibwamu kiringa ekituze emabega gye twava nti mu biseera ebyokulonda twalabanga abantu nga Dr. Kiza Besigye nga nabo babagaana okukuba enkuŋŋaana newankubadde ng'akakiiko k'ebyokulonda kaalinga kabakkiriza. Sewanyana agamba nti ebitongole ebikuumaddembe byongedde okubeera n'ekyekubira mu nkola yabyo ey'emirimu ekintu ekiyinza okuleetera bannansi okubijjamu obwesige mu nsonga ezitali zimu. Poliisi nayo erina okuddayo neyeetegereza ddala obuyinza bweweebwa mu mateeka gano mu ssemateeka katundu namba 212 ebukozeseza bulungi oba nedda, era yo erabira ddala nti mu nkwasa y'amateeka ago yeetengeredde kubanga bwe baba nga tewaliwo okwetengerera n'olwekyo ekiba kitutwala mu kulonda obanga okibuusabuusa. Ono wabula aliko amagezi gawadde bannabyabufuzi abagala ekyukakyuka mu ggwanga okwenyweza ennyo nga bagenda mu kiseera ky'okulonda ekibindabinda kubanga emikisa gyabwe mitono nnyo okumega Pulezidenti Museveni okusinziira ku ngeri ebitongole bya gavumenti gye bikuttemu ensonga zino. Mu nsi zino ezikyakula ekizibu kye tutera okubeera nakyo nti singa omukulembeze akyayagala okwesimbawo kiba kizibu nnyo okumwesimbako, kiba kizibu nnyo okuba enkuŋŋaana n'okusobola okutunda enteekateeka zo kubanga ziba zimukosa era aba tayagala awulire enjuyi endala zoogera ki, bizibu ki ebiriwo. So nga ate ekyatutwala mu nfuga ey'ebibiina ebingi kyali kyakulaakulanya demokrasiya n'okuwa abantu eddembe okwesalirawo ku baani balina okubakulembera. Ye Joel Ssekimpi nga naye yayoba olukusa okwebuuza ku bantu mu kaweefube galiko okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga ategeezezza nga bayimiriza enteekateeka zonna ez'okutaalaga eggwanga nga yeebuuza ku bantu okutuusa nga poliisi etadde ekitiibwa mu ddembe lya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati essaawa eno tulina ssooka kumaliriza lwaki munnange yeebamuganye nze lwaki nzikirizibwa kati kyo sikimanye nange nyizo kigwamu gye bujja. Ssekimpi agamba nti poliisi ekikola kagenderere okwekiika mu nteekateeka zaabwe kubanga buli ekyaweebwa akakiiko k'ebyokulonda baamala dde okukituukiriza. Poliisi esinziira ku maanyi go bw'eraba ng'otambudde muholo nga tolinayo bantu terina buzibu ye kigisanyusa kasita amaanyi gakweyongera nga naye etandika ogenda nga enyweza natti. Mu mwaka 2016 kooti esukulumu bwe yali eweesala yaayo mu musango gwa lopo bwe yavuganyako ku by'okulembesa bw'eggwanga John Patrick Amambabazi yategeeza nti ebikolwa by'okulinnya eggere mu nteekateeka z'abavuganya gavumenti ng'ekiseera ky'okulonda kituuse bubeera bubonero obwesimba obulaga obutali bwekanya obuyinza okweyoleka mu kiseera ky'okulonda. Robert Nesoi Kayongo, BBC Fine Gambuzi.